tuddeewo tusabe nga tujjukira emyaka 7 ekifeeso gye kimazeewo ate jangu ofune essaala ez'okuwonyezebwa n'oluvannyuma ku ssaawa 7 tujja kubawo n'ekitambiro kya mmisa mujje mufune amaanyi g'omukama birangiddwa mukadde waffe dayirekita w'ekifeeso Reverend Father Anthony Ayuk abalinze mwenna twagala okwebaza ennyo bannaffe aba Valley Cave Restaurant abannaffe bano bali ku Robert Street kirabo kya mmere bafumba ekyenkya bafumba ekyemisana bafumba ekyeggulo ekyensi ekirungi ennyo nti ne bw'oba oyagadde ebyokulya biba bikuleeterawo ku mulimu w'okolera n'otatawaana kumala nnyo budde ng'ate ogenda wali kibuno oba bulungi nnyo bw'oba naddala mu abatambula abavuga eŋŋendo empanvu obuteekaawo ku dashboard ya moloka n'ogenda nga weemugunya mpola tebuboola abalwadde ba sukaali mubulya aba puresha tewali buzibu tebulina buzibu bwonna kale bannemaanizi bano batuwadde obumpwakimpwaki wano ababbinkani bagenda kulyako olwaleero ate nno mu bungi babutuwadde mu bungi mwe munaatendera abantu abalala yita mu supermarket wonna weebuli yita mu matundiro agatunda obumpwakimpwaki weebuli gwe buli woolaga buuza obumpwakimpwaki buno obwaba New Man's Food and Snacks bw'oba yagadde okufuna obuntu buno mu bungi esinamba y'essimu y'eno 0709 ate era 63 oba 07021718 gw'ayagala okusuubula tujja kutuusaako awo bannaffe bano aba New Man's Foods batoddewo n'edduuka wano ezo ziba dipo zaabwe mu kikubo kya baroda atamanyi baroda kyekikobo ova wano bwoti wano ku Erigini Street n'otuukaawo ku kizimbe kya Step View n'okkirirako katono awo kati emabega w'ekizimbe ekyo ekya baroda tulinawo edduuka tweyune tujja kuyamba tulina ne bannaffe bano aba Senior Computer Services International bano mwatunga bategeeza omuyizi gw'amaze P7 naawe amaze siniya ey'okuna n'ey'omukaaga ndi bannaffe aba Senior Computer Services International bakuleetedde omukisa ogw'okubangulwa ssaako n'okutendekebwa mu masomo ag'enjawulo era nga olumaliriza emisomo gyo bw'oti otandikirawo okukola kubanga bo omulimu bakufulumya nagwo ate nga mwattula oluusi n'ebikola basobola obbigattirako balina courses ez'enjawulo ku mutendera gwa certificate balina certificate mu computer science information technology and computer applications balina certificate mu website design secretarial studies and office management balina certificate mu phone and computer repair and maintenance balina certificate mu business administration certificate mu graphics design and video editing certificate mu accounts and finance management certificate mu electronical engineering nga kino nno mu bino mulimu okuwayalinga amasannyalaze kaakati basomesa ennimi ez'enjawulo omuli olugirimaani olufaransa awamu n'oluswayiri kale tulina n'enkola ey'okusomera ku mutimbagano era nga tukuyambako nga tukuwayo n'ekaddata osobole okubeera ng'osoma bulungi balina courses endala eziri professional eri bannaffe mmwe abataamalako P7 oba bataafuna mukisa gumalako P7 tulina ensoma ez'enjawulo waliwo bannaffe abasoma buli lunaku okuva ku makya paka lweggulo newabaawo abasoma olweggulo lwokka kiyite evening newabaawo abasoma mu ggandaalo wiikendi waliwo abasoma ne mu mpumula holiday programs kaakati nno ebibuuzo tukola bya wubuteebu nkale nno mwattu twekwate tusangibwa nno mu nnyenda awo kujagenda complex era ng'okuwandiika abayizi kugenda mu maaso tufuna ku 0759224 oba ku 077327657 tweyanziza nnyo tweyanzenga omulungi awuliriza tugenze kutandika akabbinkano mutendera gwavaawo nti tewababbinkanye wano tewali muzannyo ekibuuzo tetukidda ansa togitamatambiramu naye tetusalako wakayima muyite nga bw'omuyise mukwatagana bulungi kakati ntandise naawe terera ku muzindaalo gwani badde mubakuwulira
Amanya ganze nze naja prosi navide kwa Isaac Newton High School. Isaac Newton High School. Isaac Newton erirudawa tukisanga walagira abantu business yukuba abantu mu maaso. Esangibwa Kateera Masaka City. Kateera. Mulina Masaka City. Yes. Okyamirawo. Osamira kuli de Kaddugala Ssebo. Otuuka wali ku lw'e Kampala n'okyamira ku lw'e Kaddugala okuvaawo e Kaddugala okutuuka buwanvu ki? Kyanga kilomita oba 2. Kale batumireko nga basatu bokka. Ntumirako basomesa bange Muuso, Madam Lydia, Mr. Tom. Era bwe mumuyita nti Muuso manyi mutuuma baana mmwe. Kale ntumirako bannange bonna beesula nabo mulungu Lilivan Helena, Marjorie, Maureen, Safina, Felista, Prosi, Harima, Elizabeth, tumirako mikwano gyange Ambrose, George, Kwaya Kennedy bonna beesula. Kati omutendera guno gwokatumalire ddala. Nyagwa naawe. Gwani? Elinya Nabemba Prosi. Okuva. Classical Senior School. Ewa mukulu kamyahudu mwali kale. Mu classical eriruda wako nako abantu bakategeere bulungi. Classical sange wakasaana Ssebo okyamira ku musanvu. Kati abantu bagambe nti ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Okyamira ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ku musanvu. Ku mukono ogwa ddyo ng'ogenda Embalala n'okkirira bw'oti. Awo buwanvu ky'okuva ku kkubo. Era zinga kilomita 2. Nazo ziringa 2. Tumirayo abantu basatu. Ntumira senga wange Najjoko Prosi. Ntumira mama wange Madam Flavia. Ne tata wange Salongo Algembe. Wamu n'abasomesa bange okuli director wange Director Kamunegeya Joseph. Madam Nampa Dorini. Kyadumba Walakila. Abo balekeza bamala kuba tulina obubaka wano. Mukulu. Erinya Sekyanzijjola mu Videwa ku Masaka Citizen Senior Secondary School. Balagirira abantu Citizen eyo we. Citizen eri kumpu ebera eri Mpugwe ku main gwennyini akapando bookalaba. Mpugwe wennyini mu town. Ne bwatuuka Mpugwe n'agamba nti ngenda ku Masaka Citizen yako. Ne bwotatawana oba olirabya ddala ku kkubo. Ulirira ku kkubo. Akapando bookalaba. Temuli mu kkubo naye muli ku kkubo. Tuli ku kkubo tetutekeese. Tumirako HM essomero Mr. Mugisha Emmanuel, Master wange ow'Oluganda Master Kafeero Muhammad, Mama ne taata mukyala Rose Wanyana ne mwami Sempira Joseph, Nalongo Sesange Mpugwe, Kakoza Apollo ne Seuma Vincent HK yamperekedde Orion Kasaga Orion. Kale tulina obubaka mukulu. Erinya Sibakula Savio, nambidde ku St. James Secondary Vocational School Kalugulu. Wanvuko tulagirire weriri. Essomero eryo bw'otuuka ekaliisiza okwata ku kyebbibiro. Ekyebbibiro? Ku bbibiro awo. Waliwo kilomita 3 okuva ekaliisiza okutuuka essomero weriri. Weriri e Kalugulu. Bw'otuuka awo mu Kigaba Kapando bookalaba n'oweta awo. N'ogendayo. Ntumirako HM wange Tikya Kasagga. Nentumirako omusomesa wange ow'Oluganda Tikya Sebandeke Richard. Nentumirako taata wange omwami Mukibi Dominico Savio Ekawulo e Buyiisa n'omukyala gwe bamanyi nga Mamajjeeni. Nentumirako n'emikwano gyange gyonna egy'oku ssomero ku St. James e Kalugulu okuli Juliet, okuli David na muwala nani? Nanja Prosi Ssebo. Nanja. Ndoza kati awo kakkanyemu. Njagala kati mukakkane. Okiwulira? Bano Nanja bakugambye nti tobaswaza. Baliwo. Ono agambye Sylvia Bagenda owa Financial Solutions agambye nti ayagaliza Nanja buwanguzi bwereere era amuwadde entambula n'alinnya Rachel nga mwezi kwa Isaac Newton naye akwagaliza buwanguzi era n'atumirako Mulangira Kimera Tebandeke Edward ne bayejjusa ndozabadde balyejjusa Jessica naye muganda we Nambejja Priska Essembabule Sekyewa Salim nga mwezi kwa Isaac Newton naye mwatu akwagaliza buwanguzi
era n'entambula agitaddemu. Ono n'ava Shakira ku Isaac Newton naye akwagaliza buwanguzi era atumiddeko bayizi banne bakuwadde n'entambula n'atumirako ne Kishra Enterprise Limited wane e Masaka. Mbogga Edward naye wa Isaac Newton akwagaliza buwanguzi n'entambula agikuwadde. Nansubuga Gertrude nga ku Isaac Newton naye akwagaliza buwanguzi n'entambula agitaddeko. Namutebi Jamila nga muyizi ku Isaac Newton naye akwagaliza muyizi munne obuwanguzi. Ye ssentebe wa Nkobazambogo agambye nti ffe tuli wano kwa Isaac Newton tutumbudde era tukwagaliza buwanguzi n'entambula yiiyo abayizi banne beegasse. Mwami Kyeyune John Paul nga musomesa ku Isaac Newton akwagaliza obuwanguzi gwe Nankya n'entambula agikuwadde era n'agamba nti beera muvumu. Nabuuma Juliet Senior yakutaano naawe akwagaliza mwattuno obuwanguzi bwereere era entambula agambye obudde ng'abwerekerezza n'akuteeramu entambula. Nasuna Brenda nga muyizi kwa Isaac Newton n'agambye nti Nankya gw'otukiikiridde wuba bendera mu bbanga atumirako bayizi banne ne geography class. Namutebi Joan wa Isaac Newton agambye Nankya gwe kamenyo waffe tukiikirire atumiddeko maama we Mugabimire ne taata we Mulwana Ezra ne Mpaji Edward, Miss Nasirinya Winnie ne baganda be bonna n'abayizi banne bonna. Kaakati ono ye Kembabazi Rose agambye Nankya gw'otukiikiridde tukuyinamu essuubi atumiddeko maama we Nakijoba Sylvia Grace ne taata we Mwami Matiya ne baganda be. Kaakati Nalugo Fiona nga muyizi ku Isaac Newton. Yudayo wa Yudaya computer naye waali and stationary ku Twin Tower wali e Masaka akugambye tomuswaza. Si kyekikyo? Ng'otemereza. Tutirira. Tutandise. Ate mwe mulina omukisa nti ebibuuzo bino birimu ebibu bibiri byokka. Tugenda kusooka tukubuuze ebyobuwangwa 5. Tukuzzeeko wansi awo nga mulimu engero 4. Kati Nankya nkutandise bwe nti. Amaaso mugajje ku ntimbe zino ze mulaba, obwongo mu bunjazike. Ekibuuzo ekisooka tuli mu mwezi gwa kumeka guno? Tuli mu muzigo. Tereza. Tuli Sebaseka. Bakuba obubonero busatu. Ekibuuzo ekyokubiri. Nakyawuliriza bulungi. Amagulu agaakula nga geeyawulidde mu maviivi era nga wagazigazi gayitibwa gatya? Mu maviivi awo nga wagazi nga weeyawudde gayitibwa gatya? Bakuwa obubonero busatu. Tugeze ku kibuuzo ekyokusatu. Ebigere ebibeera n'olubalaza nga lunene nnyo biyitibwa bitya? Byambaatase. Oba Kyakase. Waliwo alina amwongererako? Byakisiraani. Mumabukumi bantu ne muyigganya ne bannammwe ku ssomero bwe yalina ebigere by'ekisiraani era wamma n'abiwemba. Byakyatose. Nedda ono byayogedde eby'embaata kituufu naye waliwo n'erinnya eddala lye mbadde nnoonya ery'omugo naye muwa obubonero busatu. Tugeze ku kibuuzo ekyokuna. Akatundu akasembayo ku kutu wansi wano kayitibwa katya? Akakutte nako Wakayima sikakasa nti Wakayima gyali ako tekayita Namulagayi tokawulirangako. Tuli ku mutendera gwa kubiri vaawo mpitewo si byakunaanyizaamu. Katugende ku kibuuzo ekyokutaano nkuwummuzeemu. Engalo zo ziraba? Wakati waazo awo tuyitawo tutya? Wakati w'engalo zo. Wakati w'engalo zo zino wano. Naawe kyobadde olina. Kale ekituufu kiri bayitawo awo mu nkuuli wano we tuyita mu nkuuli.
genda ne namba 2 obubaka bwa namba 2 buli ludda wa tuli kubaawo mpitewo musajja mukulu gundi yazaga ati basajja bannange tetwabeegeye kale obagambye gwe ani nabiwemba bano bayizi ba siniya ya mukaaga bakwagaliza buwanguzi nti tobatyabo mulimu Nanyonja, Nalwoga, Nanfuka, Mirembe, Naluze, Namusenga, Juko, Waswa Richard, Namaganda Rita n'abalala nti tobaswaza. Bano ba siniya ya 5 bageto tuswaza mulimu Katusiime, Nabigo, Nagirinya, Namugoma, Namaganda, Nakanyike, Mweruka ne Nabandeke. Bano abasomesa ba Classical Secondary School Cyber Campus baye campus nenga bakwagaliza buwanguzi. Mulimu omusomesa Kamyahudu Mugerwa ono waffe wa bulijjo, Teacher Peter Kileva Birimuye, Teacher Dumba Joseph, Teacher Nampa Doreen, Teacher Odeda John ono asomesa sciences, asomesa literature, asomesa English ni ande literature ntegedde agamanya gabeera side eyo bakutwale omwana tu anje sewa tutandise n'ekibuuzo kyaffe ekisooka tuli mu buwangwa. Omwezi ogwokusatu mu lulimi Oluganda guyitibwa gutya? Guyitibwa Mukulukusa. Tereza. Guyitibwa Kasambula Wakayema. Nancha Mugulansigo. Nancha muwakabonero. Ebigere nga buli kimu kitunula waakyo nga nnyini byo bw'abeera atambula biwe erinnya. Bibeera byambaliga ssebo. Bakuwe obubonero 3. Tunnyonnyole amagulu ag'eminyolo bwe gafaanana yaago. Amagulu ag'eminyolo ssebo gaba geegattira wano mu maviivi. Tereza. Gaba geegattira wano wansi w'ebigere ssebo. Wakayima Sekyanzi. Gaba amagulu nga matono. Musajja mukulu. Amagulu ago gaba eno wansi nga ge gatonebwa wansi eno wano waggulu nga manenemu naye nga okutuuka eno wansi matono. Naye oli tetumuwa babaga nti matono n'akomaawo. Waliwo kino ekigambo kino kye twagala ekisembayo kibawe ekituufu. Amagulu ag'eminyolo bubeera butono ate nga bunafu. Nyini bwo ne bwaba butambuza olaba nga agenda okugwa. Bubeera butamusobola. Buno bubaba. Bali wasese. Genda ku kirala. Ekibuuzo ekyokuna. Amabeere amanene ku kifuba. Ate nga mawanvu gayitibwa gatya? Oli muwala. Gayitibwa Silver Step. Ago gegabana ababa bakuliridde mu myaka. Wakayima Nancha. Segwa mutima gwambo. Mutima gwambo Nancha. Mukulwani? Sekyanzi. Gaba gatandise okugwa. Bawe ekituufu. Ago tugayita ag'empumumpu. Gaba gampumumpu ago. Bawe ekiregenda ku kirala. Ekibuuzo ekyokutaano. Obumu obutono ennyo nga bulabika bulungi buyitibwa butya? Obw'omuntu. Wakayima Nancha. Nancha muwakabonero. Nancha bakuwadde akabonero bwa nsumbi. Sijja bubalaga naye nga kale wamma na mukulu Sekyanzi si kyekikyo nkutandise n'ebibuuzo bye 5.
Sekyanza akyaliwo wanaawe akozi. Kyemu Masaka Citizens Mwami Mugisha Emmanuel Joram akwagaliza buwanguzi era akuwadde n'entambula. Kasagga Orion Head Prefect Masaka Citizens akwagaliza buwanguzi Joram. Ono agambye nze Head Boy Masaka Citizens Sebombo Swabul akwagaliza obuwanguzi. Ono agambye nti muganda waffe Joram nze Sekyewa Andrew nkwagaliza buwanguzi. Joram nze Lukyamuzi Christopher ne Kato tukwagaliza obuwanguzi. Amafuta ga Mukama gakukkeko totya abo basobola. Ono n'atutegeeza atya Segujja John Sini esooka n'Ennyombi Andrew bakwagaliza buwanguzi era bakuliramu essuubi ddene. Tweyanziza Promota Muzungu oŋŋambye nti oyinamu musajja wo w'ekikoma agenda kujja ku Lwakutaano. Tegeka by'omutegekera atulabe ensonga nga bwe zinaaba. Si eno namba 3 Muzeeyi Sekyanzi? Nkutandise. Ekibuuzo ekisooka. Omwezi ogw'omusanvu mu Luganda baguyita batya? Muwakanya. Wakayima. Nancha. Kasambula nancha muwakabonero. Tugenda ku kibuuzo ekyokubiri. Muzeeyi Sekyanzi. Wuliriza amagulu agalina obutumbwe obuzimbye nnyo ate ng'obutumbwe obwo butono nnyo era nga bukapye ku kugulu gayitibwa gati? Obutumbugulu. Tereza wamma Sekyanzi tugenderete ekirala. Agababoola. Sekyanzi olimba. Wakayima? Obugulu obwasiba, amagulu agasiba. Nati era bwe ngambye bwasiba. Nedda tewali Wakayima mulala. Amagulu tugayita agakalegete. Tugenze ku kibuuzo ekyokusatu. Wuliriza Sekyanzi. Mu ntobo y'ekigere, entobo ye y'ekigere tuyitawo tutya? Ebigere muba nabyo. Wakayima bonna baganya. Awe tuyita mumala oba amala. Mumala wakati w'ekigere ekyo. Tugenze ku kibuuzo ekyokuna. Sekyanzi olina olubuto? Kati wuliriza. Olubuto olunene ate nga lugazi nnyo nga n'okuyiikayiika olaba luyiikayiika. Mulaba abasajja bakuba ebikalu nga balinga abasaaniise nga abasaaniika entamu. Olubuto olwo tuluyita tutya? Singa olwange. Wakayima? Tewali. Olwo olubuto lwe tuyita olw'ekisero. Baga musajja alina olubuto olw'ekisero. Tugenze ku kibuuzo ekyokutaano. Ekibuuzo ekyokutaano kigamba bwe kiti. Eminyira gy'omuntu ogimanyi? Awo we gikulukutira tuyitawo tutya? Kalindaminyira oba okusinga manyi kalindaminyira. Tewali wamanyi kirala. Kale naye nga bakuwa obubonero busatu. Kale oba tuyitawo ku muntu. Wano we tuyita ku muntu. Nkuwummuzaamu Sekyanzi abali enjaba. Guno omutendera gujja kuba ssenseko. Kale katugende ku namba ku musajja mukulu oli namba 4. Ekibuuzo kye akimuwa. Alina obubaka namba 4. Bujjule n'olupapula luba namba 4. Kale Muzeeyi ani? Semakula. Ono nno ye Mwayumba 10 Buyiisa Kawule. Mukulu Semakula Savio gwe waffe totuswaza entambula yiyo. Bano bajja omuli Ndagire, Shivani, Shadrack ndowooza oba. Kale twagaliza kojjaffe obuwanguzi era totuswaza. Ne bano baganze mukulu wo Nalunjogi Mary Kerry omwana wa taata
nkwagaliza buwanguzi tofaayo akuweereza kasoda naye kano konna kasoda ddala nga kangi kajja kulwaza Semakula kasoda akajja kulaba Semakula ayisebo obwedda banno babayirirya ng'oseka leero kati gwe oli mu kattu tutandise n'ekibuuzo ekisooka omwezi ogw'omunana mu Luganda guyitibwa gutya Mugulansigo Tereza obudde olina Muwakanya bakuwe busatu eyanzanyo so ekibuuzo ekyokubiri amagulu nga genkanankana okuviira ddala waggulu okutuukira ddala wansi era nga tegaawula ntumbwe gayitibwa gatya ag'ebiteeko okyayina obudde tegaliyo Wakayima mukulu Sekyanzi obutumbugulu obwo Sekyanzi bamwalagadde nnyo naye obutumbugulu buleke bawe nabiwembe obadde ogamba nakyananca ate ag'eminyolo getwalabyedda ago tugayita ag'ekiyima abayimba tobalaba amagulu gajja kava waggulu okuva no mu kisambi mpaka wansi genda ku kirala akantu akakaluba akali waggulu awo ku kigere mu mabbalibbali kayitibwa katya ensinziyo okyalina obudde nabiwemba Kakongo blessed. wa nabiwemba akabonero kakongo ekibuuzo ki ekyokuna yesebo waliwo ebikuubokuubo ntera nnyo biraba ku bakyala ddala abanenenene tebibeera ku magulu gaabwe awo nga biva waggulu nga bikka bikuubokuubo ebyo biyitibwa bitya tubiyita amaga obudde olina nabiwemba yasoose ayitibwa mugaba mugaba timuwuliranga ku baana kale ekibuuzo ekyokutaano tunnyonnyola ekiseke ky'omuntu ekiseke ky'omuntu mukamwa Wakayima Sekyanzi yogera abawulira buwuliza eri wano ku mukono wanene wakati w'oguwetera bwe wati woguwetera bwoti Wakayima Nanca nedda ate ne Sekyanzi tetumuwa ekiseke ky'omuntu kye kitundu okuva ekibatu kyo we kikoma mpaka mu nkokola kye tuyita ekiseke okitegedde tweyanza gegena n'ennamba emu namba emu weetegese tugenze mu ngero akyalinayo wano ekibuuzo namba 6 ekibuuzo ki eky'omukaaga akagalo akasembayo ku kibatu kayitibwa katya bakuwe busatu awo tuvuddewo tugenze mu ngero bakanaanisa akaagala bakuwe busatu ataawo ne bwavu agula wa mutunda bikadde oba asubula magina nsubula bakuwe busatu kisinga okwagala ekyo ekibuuzo kyaffe eky'omwenda alowolereza enkoko byerya Tereza Wakayima Sekyanzi bwe wawanise munna akyali mu budde bwe Sekyanzi tagirira ku ttooke mukale tagimalisa ttooke tagimazisa ttooke tagimazisa ttooke bakuwa akabonero bw'oba okutta ekifi ky'enkoko bw'oti ng'okiruma n'olowooza bye walabye eri emisana oyinza ogankomya
Awo ogenda mugenzi. Ekibuuzo eky'ekkumi tugamba nti afuuwa mu ngalo ng'abika enkoko. Nti Wakayima sekyanza anyenyeza omutwe ni banna. Wamma nti empanga twagiridde. Nedda ssebo bawa ekituufu. Nti enkoko yange yagenda. Kale tweyanzizza naye ng'ate baagirya buli. Tweyanza ego omulungi awuliriza kwebaza okubanga oli naffe atutambula nawe. Waliwo nno abali wali ku kacaayi ewa Joyce ekyabakuza bakuŋŋaanye naye kati enseko zibatta. Era obasanga awo nga bagamba ekyo nabadde nkimanyi ekyo nabadde nkimanyi. Waliwo ne bannaffe abali wano wansi ku Lutaaya ku Lutaaya nabo balungi nnyo ne wali ku ewayibbula ku kyalenga awo wansi ku luguudo awo olulimi luwanyumira. Kale si egwe wuuyo nkutandise wadde namba 2 si weewuno. Namba ekibuzo eky'omukaaga wuliriza. Amaaso agabeera amamyukirivu buli kaseera gayitibwa gatya? Ag'omuntu. Wakayima Musaasire Sekyanzi Agensanke Nanca Nedda naawe kyobadde olina gano tugayita ag'olwenge. Bw'osanga omuntu alina amaaso agamyukiridde gabeera kika ky'amaaso temugamba nti gaba malwadde, gabeera ge tuyita ag'olwenge. Tugenze ku kibuuzo eky'omusanvu kati tugenze mu ngero. Malayo amagezi ntakke obwo 3 babukuwadde. Ekyomunaana kikufiiriddeko. Wakayima byonna babigaanye. Osekera osekera weŋŋenda nalwo. Obeera osekerera waŋŋenda nalwo. Kikufiiriddeko bw'obeera osekerera waŋŋenda nalwo. Olumbe tugenze ku 10. Sekamuli kansaze lugero. Ntereeza. Sekamuli kansaze kazimba mulumuli. Semakula Savio. Semakula nga gwo kagogombodde. Semakula muwe akabona. Tugenze wa mukulu Sekyanzi. Jerome ekibuuzo kye eky'omukaaga weetegese. Waliwo ebyoyo abasajja bye babeera nabyo mu kifuba biyitibwa bitya? Kabambaggulu. Kayitibwa kabambaggulu. Bakuwe 3. Tugenze mu ngero. Akusigula takugula bakuwe 3. Ekibuuzo kyaffe eky'omunaana. Atafiirwanga ggole. Kantu mu nnyindo ke kakulimu ako. Wakayima bawe ekituufu. Yagamba nti libongoota. Naye nga oli yafudde dda. Ekibuuzo kyaffe eky'omwenda. Kagendere oba kagenderere. Kitutte wala nnyo ekyo baaba. Kikomyewoko. Wakayima Semakula Savio. Nabiwemba. Ng'omukadde ataawa. Semakula ng'omusezaako musezi omutegeero otya bannange. ng'omukadde Abawe ekituufu. Kiri kagendere ng'omukadde ako omukadde bw'atwaliko kugenda ng'ako gatolooza mwayinza okuddamu n'agejja aba agenze bawe ekisembayo. Ekibuuzo kyaffe eky'ekkumi. Ssebusirubuto. Wakayima tewali bawe ekituufu. Obugole abuyita obuganzi.
tweyanze muzikirize mmale okubuuza Nabiwemba twabuuse ekibuuzo kyo namba 9 kiikino kwata score sheet ya Nabiwemba lugero nasuze lugaaya malayo Wakayima kale baana mmwe muli balalo nakoze n'ensobi n'enkyogera nasuze lugaaya owulira asekerera waŋŋenda nalwo so luli ate kikufiiriddeko ng'endwadde y'enkoko okitegedde nabitabudde ako tukatereezezza kale Nabiwemba awo nkumaze ŋŋenze ewa mukulu Semakula Savio ekibuzo eky'omukaaga kiikino eriiso libeera n'enzigi zaalyo zituwe enzigi zaayo kino ekiriba okubeera obukookoowe anti awuliriza yaba takitegedde kino ekiriba kyotemereza bwoti nga kigalawo kigulu batuwe Wakayima laba no Nabiwemba gundi nakyategerezaamu banne ate nno kale akikonyeeko bubeera bukoowekoowe bukka bweryenza enzigi z'eriiso era bw'olaba obukoowekoowe buno obwa waggulu bujja ne bwegatta ne bwa wansi so si kino ekiriba bannange kale katugende ku ngero mukulu Semakula azaala ekibi 3 ekyomunaana omukwano gutta bingi Wakayima Sekyanzi emmamba nkukunyi yemegga embwa temukiwulirangako kale tugenze ku kyomwenda nakya yeesiseemu kale endege ziba nnyingi bakuwa obubonero 3 tugenze ku kibuzo eky'10 kiridde bwami Nankya nedda tewali Wakayima mulala tekibulwako ŋŋanda zaakyo olukomyewo obukomi kubanga buli buntu bwosinga kati wano olaba nga nfuusa omubaka wa paalamenti otandika omusajja ono yatubuuzanga ebibuuzo mu kabbiri kano mumanyi kamunoonyeeko ana ate bwogiramu nti oyo kojja omwana wa ssenga wange tugenze Nankya kwako bwino nga bweweetegekera bwino ono tugenda ne mu bwino naye katugende mu Nankani katugende mu kika kale Nankya kozi waŋŋamba weddira ki amamba Gawunga mu Buganda ayina ejje lye liyitibwa litya Wakayima ani alimanya ejje lya Gawunga Sekyanzi nedda eryo lye tuyita ery'empingu erirwanira ku mazzi tebakuwadde Nabiwemba weddira ki akabbiro kaakati njagala ombuulire lwaki ab'empologoma beeyita abambejja n'abalangira kubanga ne Kabaka yali wampologoma Kabaka Mutebi olimba nno oyo akulima bwe gajja kukulabako kuba engolo olima ani akimanyi Sekyanzi oteeba nno buteebidde naye teeba kubanga Kabaka bamuyita empologoma abantu abo bayitibwa abambejja si beeyita naye bayitibwa abambejja n'abalangira ekika ekyo kyatandikibwawo omulangira Ssebuganda Namuguzi mutabani wa Kabaka Kintu
kwegamba ekika ekyo kyava mu bwakabaka mu Ssekabaka Kintu manya mu Kabaka Kintu tugenze wa Ssekyanzi weddira ki ente weddira abeddira ente nno nga bangi kaakati bw'obanga weddira nte akabbiro kozzi ki abbiro ngaali mpaayo amasiga 3 g'omanyi mu nte mu kika ky'ente kale erimu mulema eryemulema ayo obutaka bwammwe obuveeko tugende waliwo amanyiyo ente naye tewali amanyi tugenze ewa mukulu Ssemakula weddira ki Mugave akabbiro Maleere lwaki amalere gaafuuka akabbiro k'ekika kyammwe kubanga gatta omukulu w'ekika Wakayima Ssekyanzi kubanga gatte yali omukulu w'ekika ani gwe gatta baanammwe amalere tigattanga kulungi wabula gaakubawo mutabani w'omukulu w'ekika okiwulira yabulengera obutiko omwana omulenzi n'alinnya bujjeyo ettabi ne liwogoka kuba lyali livunze n'agwa wansi n'amenyeka n'agamba okuva n'olwaleero obutiko obwo temuddangamu kubukola kiri tugenze mu bwino bubonero nno 10 bwino nanjo obujjukira bulungi era ffe tubakulaga tutandikirawo okusoma nga tutandika okugaba obubonero mu Matyansejjere empologoma n'etulumba n'esooka okwekinyiira n'okwewuluutira eyo ebweru bwe twagiwulira ne tulinnya ku kibanyi era nannyinimu ye nga mutaka ku kyalo bwe twamubuuza mu kaama ekinaakolebwa okuyamba mukazi we n'atuddamu nti ye tamanyi kulinnya alinnye so nno ate bambi omukazi nga talina na mwana yakatambula nakyakomaawo kubanga obusatu bubadde bugenda kusalikako n'akabwe bakuwe busatu bwokka wa Nabiwemba Nabiwemba tangi fetulinze so nno ate bambi omukazi nga alina omwana yakatambula mikolo nange ne tuteesa tumuggyeyo nga nze w'okukka wansi musitule muweereze mikolo amusike ng'ayina ku kibanyi naye mba nzika bwe nti nga n'okugulu okumu kuleebeeta mu bbanga empologoma nayo we yawagulira ennyumba ate ku ludda kwe nnali nzikira okweyongerayo okukka mu kaseera ako Nabiwemba naye alekeraawo tumuwa obubonero busatu mpeera mukulu Ssekyanzi siwulira bw'atandise kusoma atandise ffe ne tumuzzaamu ekaze nti obusajja obukulu nabwo ogenza okulaba nno nga gye tulaga ebigambo bye twejjusa oluvannyuma nga wayise akabanga akampi kati we bakuzaza tubadde tutandikirawo na Nabiwemba waakomye tandikiraawo Nabiwemba waakomye
mba nkuzaayo ekinagginaggi ne kulaalira mu miti. Mikolo n'ansika olusika lumu ne kubuuka mu nvuba eyo, naye ng'eddiba erimu lisigadde litambiriddwa emiti n'okunuulayo okugulu. Newankubadde ng'akaseera kaali katono ddala mwe natitibanira n'okuwalula okugulu, naye empologoma yo yabwebweneramu obukoko nga 3. Ng'emaze okuwemmenta obukoko bwonna, n'evaabiirayo akabuzi awo ng'obudde bukya era ng'omwezi gwaka nnyo. Bw'eba efuluma ng'erowooza nti olusasalala erukunkumudde ebyembi, omwana n'awawamuka mu tulo n'akaaba. Nga kw'obubonero 6 awo wakuggyeko akabonero kamu ogenza awo mu lusasalalo oba luwadde lusasalalo oba lukiikikyo sirutegedde nange. Weebale nnyo naye nga bwino abadde mulungi. Wa mukulu Ssemakula tuwulire ku bwino bwe mutereereza omuzindaalo. Ensolo n'ekyuka n'ekomawo n'esika omwana n'emutujja ekigo. Endege ze zaggiramu zokka becca, n'aggyamu omukka. Ate n'egwira omukazi, naye n'emutugga n'emusitula mu kamwa kaayo, ng'ekutte omutwe, amagulu ge gagirimu munda yaayo, egenda emuwalula nga kkapa bw'ekola emmese ensoloma. Ssemakula bakuwadde obubonero 3. Awuliriza tweyanze njagala kusooka kujjukizaako abakulu bano abagenda okujja olunaku olw'enkya. Olunaku olw'enkya lwakubiri tugenda kubeera ne Lukanga Samuel Kabooko Church of Uganda, tugenda kubeera ne Serugo Andrew Malongo Baptist, tugenda kubeera ne Jumba David St. Stephen Chotera ne Semuju Alex Masaka Citizen. Olunaku olwokusatu tugenda kubeera ne Naabagereka Esther Kabooko Church of Uganda, Nakalema Juliet Matete Comprehensive, Nakachwa Benita St. Dennis Makondo, Ndawula Nicola St. Paul Kyanukuzwi. Olunaku olwokuna Namuyanja Pros Isaac Newton, ndowooza Nancho Jemugamba, Kayesu Keren Matete Comprehensive, Mawanda Dauda St. Peter's College Kisojo, Mawanda Edward St. Paul Kyanukuzwi. Ku lunaku olwokutaano tugenda kubeera ne Ssenyomo Michael St. Monica, Kajoba Vincent Bukalasa Minor Seminary, Kagwa Peter Uganda Matters Kikoma Promota Muzungu ndowooza owulidde, ate ne Katongole James ow'Amalongo Baptist. Kaakati nga tugenda ewa Kigemuzi, baanamu akantu kano kabadde kajja kunyumira abawuliriza nti mu Mattanssejjera empologoma n'etulumba n'esooka okwekiinyiira, okawulira, n'okwewuluntira eyo ebweru bwe twagiwulira ne tulinnya ku kibanyi, era nannyinimu ye nga mutaka ku kyo. Bwe twamubuuza Mukama ekinaakolebwa okuyamba omukazi, n'atugamba nti ye tamanyi kulinnya, alinnye. Kigemuzi agenze kugamula ate mu mbeera efaanagana bw'etyo naye bannaffe aba Newmans Food Snacks, bannaffe bano batuwadde ebyokulya bingi, ababbiikanyi bano kozi bonna batwala bonna, mwenna mugenda kutwala ebyokulya ebya mwezi mulamba, aba Newman be babawadde. Kale tubagamba nti bannaffe bano bali mu bumpwanki mu luzungu bwe muyita bu snacks. Bw'ogenda mu supermarket sezo nga kati bannaffe aba Good Samaritan babirina, naye tukugamba nti tulina n'edduuka lyaffe lye twaguddewo wano mu Masaka, awo mu kakuubo ka Baroda we tuyita mu kikuubo kya Baroda awo ekyemmanga awo, ojja kugenda obuuze edduuka lyaffe erya Newman Foods. Bajja ddi kulaga tukola ebyokulya bingi mu binyeebwa, mu ŋŋano, mu ntungo, mu crisps n'ebintu ebirala bingi, n'amatooke ffe tugakolamu obumpwakimpwaki, mwattu ne bukuwoomera bulungi nnyo. Gwe nabyetaaze jangu, bw'oba oyagala mu bungi tujja bikutuusaako. Otukubira ku 0709 79 69 63 oba 0702 92 17 18. Be bannaffe aba Newmans Foods and Snacks, bannaffe bali mu kakuubo ka Baroda.
njagala okubajjukizaako bannaffe abava Lekevu Restaurant nti tukyaliyo, ekyeggulo kyayidde dda, jangu weerire ku mmere ennungi, emmere ennansi. Ne bannaffe aba Senior Computer Services International tukyali baggule, tukugamba leeta omuyizi asome ebintu bingi nnyo bye tulina wano. Tusangibwa wano mu Nnyendo wano ku kizimbe kya Jagenda Complex, tukyawandiikira ddala abayizi, so naawe ate owa woofiisi era jangu olabe nga nawe uddamu ne weddaabulula mu bya kompyuta, omulembe gwa kompyuta. Tuli ku 075 882 24 51 077 227 657. Nenkujjukizaako n'okusaba emisaali ng'ennaku z'omwezi 14 ku lunaku olw'omukaaga tutandika ssaawa 3. Janguyo n'obuyambi okwongera okuzimba ekifo ekyo. Tugenze wakigemuzi. Tweyanziza nnyo webale kubanga okyekomidde ku radio Buddu, radio y'omuntu owa bulijjo, ate ne twebaza abatwadde ebintu eby'enjawulo aba Newmans n'abava Lekevu. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Kaakati olunaku olwaleero tubadde ne Nabiwemba Prosi okuva ku Kilasco SS Enzizi. Engero yafunyewo 3, obuwangwa n'afunawo 3, ebikaate yafunyewo, Bwino n'afunawo 3, ate n'alondayo 2, omugatte gwa bubonero buli 11. Semakula Savio okuva ku St. James Vocational SS wali e Kalugulu. Engero yafunyewo 6, obuwangwa n'afunawo 3, ate ebikate yafunyewo, Bwino n'afunawo 3, n'alondayo 2, omugatte gwa bubonero 14. Sechanzi Joram okuva ku Masaka Citizens, engero yafunyewo 3, obuwangwa n'afunawo 6, ebikate yafunyewo, Bwino n'afunayo 6, omugatte gwa bubonero 15. Kati Nancha Prosi okuva ku Isaac Newton SS, engero yafunyewo 6, obuwangwa n'afunawo 12, ebikate yafunyewo, Bwino yafunyewo 3, n'alondayo 3, omugatte gwa bubonero 24. Tuyisizaawo abaana 2 olunaku olwaleero okugenda ku mutendero ogwa Kasasambula bwa Sechanzi Joram Masaka Citizens n'omugatte gwa bubonero 15. Nzirizibwa okuba mu ngalo. Nancha Prosi okuva ku Isaac Newton ate n'obubonero 24. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Kaba bakwase ebintu byamukuba mu Newmans Foods and Snacks mugende. Babakwase ebintu byabwe. Tweyanziza nnyo Nabiwemba. Nabiwemba. Bonna batwala. Buli omu afuna. Buli omu afuna. Tuyinza n'okubongera. Tweyanza ng'omuntu yawuliriza ku lwa bannange nga bwe tubadde tutambula bapiikanye nga bwe musituka ate nga bwe mwekwatako mu ngalo ng'enkola yaffe bweri. Tubaagaliza ekiro ekirungi musule bulungi, Ssaabasajja Kabaka awangaale.